nti nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine President omulonde nti maanyi. Naye waliyo bali eri abalema, waliwo obubondo bw'abantu oba ali mu Western oba ali mu Eastern oba ali mu Northern nga yagamba nze amazima gali nti Besigye bw'ayogera nzaawo mbeera nnyimuka oyo gyali. Kale lunaku lwa nkya ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa lubereberye omwaka 2024 bannayuganda balangiridde olunaku olw'ejjo nga bakulembeddwamu omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Kano Dr. Kizza Besigye, Elias Lukwago n'abakulembeze ab'ebibiina eby'enjawulo omuli FDC nga bagamba nti ekigenda okutaasanya ffe Uganda bannayuganda okwekumamu omuliro ogutayaka ne beekalakaasa ne balaga obutali bumativu bwabwe ne balaga nti eggwanga lyaffe tulyetaaga ne balaga nti Mwami Museveni enkulembera gy'okulemberamu eggwanga si y'engeri entuufu. Balina okulaga obutali bumativu bwabwe nga bakugamba nti engeri gy'otukuttemu si ya buntu. N'olw'ensonga eyo ne balangirira olunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 18 buli munnayuganda gy'oli situkiramu. Tulina ensonga nnyingi ze tusobola okutandikirako okwekalakaasa kuno. Bagambye nti Lord Mayor nga yakulembera ekibuga Kampala yagambye nti enguudo engeri gye zifaananamu si bwe ziteekeddwa okufaanana. Tusobola okwesigama ku nguudo embi ne twekalakaasa nga tusinziira ku ezo ne tugamba nti ewali ebinnya byonna buli munnayuganda bw'olaba ekinnya simbawo oba muti, simbawo oba ekitooke, simbawo ekimuli, obategere nti enguudo zaffe tezirina kufaanana bwe ziti. Abakulembeze bano lwaki beegasse ne balagira ekintu kino nti singa yadde Bobi Wine yekka nga yakiragidde waliyo FDC nga yagamba nze mpulirira mugundi bw'aba tayogedde simanya nti kye boogedde kirimu ensonga. Wali yakkiriza mu Dr. Kano Kizza Besigye nga naye agamba nti bw'atayogera sisituka. Ate n'abakkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba nti Besigye wayogera nze sijja kgenda. N'olw'ensonga eyo bagasse eddoboozi eryawamu era His Excellency Kyagulanyi yakugambye tukiteesezza ffenna okuggyako nga kunaabaako eyeefuula n'abivaamu naye okukola ekintu kino kyawamu kiyamba ffe ng'eggwanga Uganda. N'olwekyo olunaku lwa nkya buli munnayuganda lulindiridde nga mbaga. Twagala okuteeka mu nkola ebiragiro by'abakulembeze baffe okuggyawo kiri bulijjo bannayuganda kye beekwasa nga bagamba tetulina tuduumira. N'olw'ensonga eyo baaduumidde ate be bakulembeze baffe ab'opposition bwe baba batulagidde lwaki tugaana. Kitegeeza ensonga enkya buli muntu agenda kugyenyigiramu. Ffe kennyini abantu naddala ffe abali ku social media ffe struggle kennyini ate ffe abagifuukidde ekizibu ffe tufuukidde ekizibu struggle eno. Oba okitegeera abakulembeze baatudde ne bavaawo ne resolutions naye mu kifo ky'okutambuza resolutions ze baavuddeyo nazo ate tulina ebintu bye tutandise okuliyetingawo. Mbadde mpitayiteyo n'ensanga abantu ku social media nga bakola live nga bali mu kukuba lumbuye, bali mu vuma lumbuye. Kati ne neebuuza kati wano lumbuye ovuma waaki? Abakulembeze baamaze okutuula kyogamba mbu nno lumbuye mukulu nnyo inatambuza information ya lumbuye okusinga ey'abakulembeze bonna nga batudde okuleka nga naawe oyina by'onoonya. Struggle eno mulimu abantu bangi ate nga boogera nnyo naye nga balina bye banoonya nabo ng'abantu. Kino njagala nkibabuulire mubeere nga mukimanyi nga nabo balina ebintu bye banoonya. Nga we wabaawo omulamwa nti abakulembeze batudde United Forces of Change etudde bavuddeyo ne resolution ng'ate omuntu wa creating entalo watandika creating entalo ye alaga nti ali emotional nnyo, alaga nti alina feelings, alaga nti alina obusungu. Nabagamba nze ngenda kuddamu ntandika okubanga mbaweereza ku live lwa nsonga bwe tusirika waliwo abalowooza mbu abasirika baba tebalaba. Waliwo abalowooza nti nno omuntu bw'asirika abeera musiru oba mukitegeera. Kaakati mbadde baganda bange njagala twejjemu embeera ey'okubeera nga buli kaseera ng'owetera mugundi owetera mugundi n'owetera mugundi n'owetera mugundi nga gwe blogging yo yakuwetera mugundi. Ebyo bintu bya kisiru nnyo baganda bange. Tambuza video nze ngenda kubuulira ebintu eby'okuwetera mugundi. By the way kiba kirungi nnyo abantu n'omalayo bw'obanga oli buloga munnange nange kanti kamukitwale nti nno ndi erudda. Kye nniza okugamba
bw'obanga tolina byakwogera siteeka kujja buli lunaku bw'obanga tolina byakwogera olumu tojja kubanga bw'ojja ogenda mmaliriza oyonoona baganda bange mbasaba busabi ng'oweteramu munno n'owetera mugundi n'owetera mugundi United Forces of Change etudde neekugamba baganda bange enkya olunaku olw'enkya buli kinnya ekiri mu kibuga tugenda kisimbamu ekitooke bw'oba oyina ejjuuni simbamu jjuuni bw'oba oyina ennyaanya simbamu nnyaanya bw'oba oyina wotameroni simbamu wotameroni bw'oba oyina emboga simbamu mboga resolution neefuluma kubanga okulaga obutali bumativu tekiri mu kulwanagana bulwanaganyi bikonde tambuza vidiyo muganda wange okulaga obutali bumativu tekiri mu kulwanagana bikonde osobola okulaga obutali bumativu mu ngeri ez'enjawulo baganda bange so n'ekyo temukinyooma abakulembeze bavuddeyo mu bakulembeze abaabaddeawo mulimu abantu nga bo bava mu regions ez'enjawulo kati nga wini kiza kitegeeza n'ab'e Kasese baawulidde kubanga bamuwuliriramu nnyo so tusuubira n'ebinnya ebiri mu nguudo z'e Kasese nga waliyo abisimbyemu ebitooke waliyo asimbyemu ennyaanya waliwo asimbyemu emiti gy'emmwanyi tusuubira nti omuloodi loodi meeya bw'aba yayogedde mugamba mumwagala nnyo mu kibuga mugamba daihard mumuwa ekisanja after kisanja after kisanja kati tusuubira nti ne mu kibuga Kampala mu abamuwuliriza ennyo mugenda simbamu ebitooke kubanga ebinnya ebyo ebiri mu kibuga Kampala bimenya mmotoka zammwe tebimenya za mulala zonna bimenya mmotoka zammwe bibakeereya mugenda ku mirimu bikwasa jjaamu kati abali mu kibuga Kampala newobanga gwe towuliriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gwogamba oli wa muloodi yayogedde okiraba kano kiza Besigye n'ayogera buli muntu yayogedde pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tukkiriza nti eggwanga lyonna limwagala kati tukimanyi nti ebyo bintu bigenda kukola naye kati ne weesanga omuntu nti ali kuno ku social media ze agamba kati lumbuye lwaki ogamba todda mu kalulu lumbuye bw'aba agambye tadda mu kalulu musango bw'aba agambye tadda mu kalulu musango eyo ntegeera ye ng'omuntu ate ayina eddembe lye kubanga tewamuwaako invitation kujja waneno mu struggle Sebuya nkutumidde Muhammad nkutumidde Ivan nkutumidde tewawaako ku lumbuye invitation kujja wano mu struggle nti lumbuye nkuwadde ebbaluwa nkuwadde invitation jangu mu struggle bayiga wenze siwolereza lumbuye mukwano gwange akimanyi siba na side nze mbeera fair to the struggle fair to the truth awo wembeera naye gwe okuliyetinga entalo era olutalo lugenda okuggwa salakamula likutumidde olutalo lugenda okuggwa ng'amazima gali nti bino biyise resolution zonna ze bateesezza bakama baffe aba United Forces of Change nga ziyise lwaki mukuliyetinga entalo nze batoke njagala nenzija waneno ku live muliko kati abantu 9 waneno mbalaba kale leka mbeere n'abantu 9 naye nga bagamba batoka gogoyogera mazima oli fair struggle ne buli wabanga waliwo ekintu ekitambula ekintu ekigenda mu maaso gwe n'oteekawo entalo after ntalo bayiza we kambabuulire struggle mugijjemu feelings nze batoka olunaku lwonna nsobola okuvaawo ne nkugamba nze sidda mu kalulu ogenda kunkola kigwe yandeeta gwaba yandeeta mu struggle oba ogenda kunkola ki eryo ddembe lyange ate n'omuntu bw'abanga akooye akkirizibwa n'awummula kuba kya contributinze kiba aba contributinze okitegeera naye gwe n'otandika okujja kati lwaki wagambye bwoti lwaki eyo ne mufunirako content n'okuba layini n'okuma omuliro mulekerawo okuma omuliro abantu abasinga kale tukimanyi ssaawa zino mwe muliko gwobeera oyinako hiiti naye temuwabya bantu nze siina buzibu na muntu agamba sidda mu kalulu mubuuza nnyo ekibuuzo eky'obulalu nti gwe oyina ki ky'otegese gwe atadda mu kalulu ntegeka ki kyewantuma kyekisooka ekyokubiri mba siina kyentegese gw'otegese ekikuba NRM kaada be baalonze abagenda okukabala kuba tukizudde ba NRM kaada bokka be bagenda okubala akalulu g'oyina pulaani ki ku bantu abo bagenda okukabala ba NRM kaada oyina pulaani ki nga tonambuuza pulaani gye nnina eŋŋaanyi okudda mu kalulu naawe sooka ombuulire oyina pulaani ki ku ba NRM kaada be baategese okukabala
nga temunnabatuleetako kyejo na kutijja bugolago ina feelings fe twabanja akalulu twanoonya akalulu wano from day 2018 tutambuza kalenda kati president nno bwati bwafaanana gwe mugenda okulonda ono enviri yazisalako olwo tuli mu bannayuganda eyo 10 n'ebitundu ebirala yonna nga tubagamba obuzibu kati yandisazeeko enviiri kyokka yazisalako dda 2017 naye no bagamba yazisalako dda yono wano kati mweno kalenda gyenkulaga yazisalako dda kati ono bw'omulaba ku ballot paper ng'omulabye kati ono gwobeera otiikinga ono ye Bobi Wine omutufu w'essaawa zino okitegeera nga tubawa kalenda kati ne tuvaawo ne tandika obbawa posta naye ffe we tulaba akuba akalulu nga tetubateekako nnyo feelings kubanga eno struggle ayagala yafuluma oyingira n'ofuluma abalisigalawo baligiggusa ate eno struggle si yabwa dikiteeta ate abantu mwekweka mu president Kyagulanyi nowoza president yatugambye akalulu tugenda kukaddamu kati ate gwe lwaki okakuba yakugambidde wanu tugenda kukaddamu kyogamba muno newe tuli batukazeemu eyo siyendere naye yakugambidde batugenda kukaddamu bw'oba ovaayo yogera nga ggwe muntu tankula ntalo zo nga ggwe muntu osobola ozimaliriza nga ggwe omuntu toteekateekamu pulezidenti ate pulezidenti yagambye bw'ati pulezidenti annabakugamba nti nno kati kalulu pulezidenti yakugambye message ya pulezidenti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mbakubiriza mwekyange muteekeewo embeera mu ddembe ebyo bigambo yabyogedde jjo singa yabadde agamba kalulu singa tali mu kunoonya structures n'ebiki yagambye mbakubiriza mwekyange muteekeewo embeera from tomorrow era olunaku lwajjo olw'enkya embeera tugenda kugiraga okuviira ddala kuba n'abakungu abazze okuteesa namukwaya tugenda balaga nti eno Uganda mu butuufu ono musajja n'ekibuga kyennyini n'enguudo zamulema okukola buli kimu akibbye bubbi so buli muntu gyali alina okuteekawo embeera ng'asimba ebitoke ebyo bye baabaddeko mwawuliddeko nga pulezidenti abagamba akalulu mulyoke mutandika okulwana entalo zammwe nga muzirwanira mu pulezidenti mwefuula bamwagala ennyo tosobola kugamba nti gwe wekka gwasinga okwagala pulezidenti naffe tumwagala naye ate tetumwekwasa nga tunaayogera for example bino ebigambo byenjogera byange nga batoke binvunaanyizibwako bino ebigambo byenjogera ssaawa zino eno seekweka mu pulezidenti temwekweka mu pulezidenti tukyali mu 2024 pulezidenti gw'omuyita mulalu okubanga apuliikinga aka 2026 nga tuli mu 2024 olowooza ye takimanyi nti wakyabulayo emyaka 2+ kati wewabawo bino ebikyuka wano wasobola okubaawo ekintu ekikyuka mu ddakiika wasobola okubaawo ekintu ekikyuka so gwe wenna yalidde ssente za politician mbugotandika opuliikinga akalulu koovumira n'abalala muvuma lumbuye n'omukuba oyagala omugye wansi ku buli kimu kyonna kyakoleredde ku bbanga lyonna lyamaze nga olereza struggle akalulu bwe kaggwa mwenna ne muggwamu amaanyi ne mufreezinga ne mubanga obukoko obukubiddwa enkuba lumbuye naawe yasigalawo ng'ayogera kale yadde era nange naliwo ne tubaleetera kunga Uganda kunga okitegeera National Awakening Call tusobole okuzzaamu vibe okiraba naye gweoyagala onkube mbalabeyo oli n'ayitireyo gy'ayitidde ebyo ebintu ebyekisiru biba ku TikTok gy'ayitiddeyo ne yeetolola n'agamba gundi munyampi alonze Sky Media Uganda nkutumidde nkulaba nnyo muganda wange remezaamu n'oyitaayiteyo gy'oyiseeyise denisite owakabi flag raiser NUP nawe nkutumidde n'oyitaayiteyo buli muntu n'omugamba oyo nno batoke yagambye bw'ati ali mu kuba akalulu oyo batoke munyampi oyagala onkuba onteeke wansi onjije mu kino ekifaananyi n'oyitire n'ogamba oyo lumbuyo oyo ayina gwakolera lwaki agamba tadda mu kalulu gw'omuzza mu kalulu ayina gwakolera oyo munyampi ekyobunyampi mukibatiza buli muntu buli ddakiika obatiza omuntu omunyampi buli komuledi n'omubatiza obunyampi kati buli muntu wetu fennaye tunaaba banyampi mugenda kukolagana naani mwababatiza obunyampi pulose nkutumidde ono munyampi oli munyampi olw'okuba gw'oyogera nnyo ffenna tufudde banyampi
Sami Maite family bwajja ku social media ye ne yekoleramu comedy we nga bwali comedian oyo aba munyampi kumba ali mu style ze. Bobi yanga bwalingiza n'okuwa Bobi yanga n'omuteeka ku ttaka nga takyalina na waalabibwa omubatiza obunyampi. Nze nsobola okujja ne njogera ku comrade wano yenna nga njogera ku nsobi gy'akoze ate politely naye simubatiza kya bunyampi. Naye buli muntu n'omubatiza obunyampi olw'okuba takkiriza mu kyakkiririzaamu. Bannange ekyo ekintu si kirungi. Ekyo ekintu si kirungi. Bwe mba saagala kalulu mba sikaagala. Oli bw'aba takakkiririzaamu takakkiririzaamu. Oba okiraba takakkiririzaamu kubanga omuntu bw'ofokasinga ennyo kalulu olema okukola ebirala. Omunayuganda naddala owa wansi kasi omutunuzamu ebyo ebintu ebyakalulu alema okukola ekiddako kubanga omulaze ayinawo optioni. Tosangawo anaza pulaani ng'okyali kweno kubanga eno obeera ogiwikeninga. Kati nembaga kati ffe bino ebintu tubimanyi kuba tetusoose kusomesa bino ebintu. Neno olaba omuntu yakoze ejjo ka peegi ayagala mwenna abateeke wansi mwenna abafuula nze tosobola kunfuula munyampi. Era wenna n'ogeza n'ogamba batoke munyampi kugamba kituufu ndi munyampi ogenda kukola ki? Gwe yandeeta. Bambuke nkutumidde Alvins. Gwe yandeeta. Si gwe yandeeta wano bwe mba munyampi kambeere munyampi naawe beera bibyo. Oba okiraba mubyekwasiza mutamanya g'abantu olw'obusonga obutono. Olw'okuba nti no politician akutaddemu embeera otambuze kalulu. Akalulu sinze nkafuna because I'm a foot soldier. Siina kifo kyonna. Afuna mu kalulu ye politician bali abatandise okwetegaatega okwepositioninga obufo yafunamu. So oyagala nze before 2 years ntandika okuba nga ate mpuliikingira akalulu ka politician nze foot soldier. Tubuzaayo emyaka 2. You expect a foot soldier oba a blogger abeere nga apuliikinga akalulu akayamba oli ali mu kwepositioninga. Ffe twagala bintu byakwekyanga president bye yagambye ebyokwekyanga. Tukyabuzaayo emyaka 2. Naye onyiigira munno omukyaya munno oyagala omuggyako abantu bonna mbunno olw'okuba mbunno gw'oyogera nnyo mulekerawo okwefuula aboogera ennyo. Eno internet ffe tusinga okwogera naye nsobola okwebaka okumala wiiki nnamba oba okumala wiikisi 2 nga ntaddeyo akavidiyo ako naye tekitegeeza nti okwogera mba sikumanyi. Temututtira mannya mulekerawo okwekwasa. Abaana bangi bali frustrated olw'okuba social media eno kuliko abayinamuko views. Okitegeera n'okuzaakuzawo views miremire nkutumidde Irene nkutumidde Jaffa nkutumidde. Olw'okuba okuzizaawo views ate kati waliyo TikTok ne bino ebirabo bye bakuwosa obikozesa okuza page yo n'okuza ne views n'ogulawo ne views. Kati oli olulaba nga ayogerayoko ku bantu 2 n'agamba kangende nzita amannya wano saagala kuleka wali waggulu. Oyo lumbu yalina kuba munyampi of course. ASP asimu alina kuba munyampi of course. Sami Maite family alina kuba munyampi of course. Fenna ne otufuula banyampi olw'okuba obeera oyogerera abapolitician. Nedda nze sitera kuwolereza ate siba na side mummanyi siba na tiimu gundi ndi ku tiimu emu tiimu Bobi Wine tiimu People Power tiimu NUP naye buno tiimu gundi sibeerayo. Ate sigamba mbuno nze mpolereza nnyo mpolereza abalumbuyo bagundi naye bino ebikolwa tuba tubikooye. Jangu opulikinge ku nkyukakyuka. Omusajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Besigye n'abalala bonna ne babanga bakamala okwogera bwe bati n'otatambuza na message gye bayogedde message yonna ne mugituulira. Oli kulumbuyo okuba yagambe tayagala kalulu so what? Oli amuyita mu buboksi bwenzija ne commenting akagundi ako ng'ojja mu kaboksi ne batoke nno naawe nkwewuunyiza musajja gwe n'otandika okujja ng'oyogero neewuunyako ki? Nze tompita mu kaboksi nze mbeera nnemera ku mazima. Amazima gasigale mazima. Oba okiraba amazima gasigale mazima. Ensonga yakwenunula ebyokulumbagana n'okuvumagana tebirina kye bitugattako. Bannayuganda ekigendo tutaasa kyokka kukwatira wamu fenna nga tugassa eddoboozi lyaffe nga tugamba nti ekimala kimala. Museveni must go.
wabula bino ebyokudda mu kulereŋŋana gundi awagira kino gundi awagira gundi atwekweseemu gundi mbega ebyo tebigenda tutuyamba era tebirina kye bitugattako. Ebyo twetaaga tubitunulemu oluvannyuma nga tumaze okutuuka entebe mu ntebe, tutegere nti kati akulembera eggwanga lino ali ku ludda lw'abantu, akola ekyo bannayuganda kye baagala. Tujja kwetunulamu twenenye tumanye ensobi zaffe nti gundi watuyisanga bubi mu biseera by'okubeera nga tukyali mu struggle, gundi waligezaako tulyamu olukwe, gundi wavumanga gundi. Ebyo tujja byenenya naye nga tumaze okutuuka mu kye twagala, okusinga okubyenenya olwaleero nga tukyali mu mikono gya nnakyemalira. Buli lwe twelumaluma tuba tuyambako nnakyemalira kwongera kumukuumira mu buyinza, ate ye kyasinga okwagala okulaba nga tuli mu ntalo ezitatadde. N'olw'ensonga eyo ffenna tufokasinge ku kintu kimu nti bwe kuba kulumba tulumbye lumu, tusinzidde wa, tumanyi bwe tusinziira, tuwulirize nnyo abakulembeze baffe kye batugamba, kubanga nabo be tulekera ensonga zino tebasobola kukulemberamu ate ne beewerekera. Twagala bakulemberemu ffe tubagoberere, kubanga bamaze otulaga ekkubo lye tulina okukwata, kati ffenna tewali yeekwasa nti tetumanyi kikiddako. Ekiddako buli omu akimanyi, kyakusonga mbeere kumanya nti tulumba ntebe mu ntebe. Tusikambuleyo oyo omusajja eyawamba entebe y'eggwanga Uganda, tutuuze abantu gwe basalawo okulonda nti yalina okulembera eggwanga lyattu. Neero gya balaba bamusibire waka nga badda waka bagende bafune selefi bulingi ya 2026. Ate nango ngamba ndi buloga batoke, ate nange preaching 2026 muli balalu ndi foot soldier 2026. Ffe twagala oba Kwankya kigwenkya, oba kigwa 2025 kigwe 2025, oba kigwa after 1 week from today kigwe.